Sasa. Kaneta wasoga. Kadeo baba ni wa mama. Munakola bye n'abasoga. Nsadiko wabona. Wemola ki? Nanti tuli basoga tuli. Tewemola kikwini tetulina budde. Kikwini tetulina budde. Naye engeri gye tulina budde. Njagala mpe abantu bano. Luno si lugambo. Si lugambo. Nalabako. Nagange. Agachi. Amaaso. Tebanyumiriza. Munange gye ntambulira gy'otaba. Tuwembozi. Nga ngwa mu mpaka z'amazina. Wanji. Mbuzo zaalimu baani? Zaalimu baani? Mwalimu abantu bano babiri wammanga. Bagambe. Mwalimu Zahara Toto. Aya. Nakulaba. Omaya. Mwalimu Misibindeba. Ha! Nga bakola ki? Mbuzo mpaka zaali zaki? Zaki. Zaali za kunyenya. Eki. Kunyenya mabina. Abaana banyenya. Ani mbuzo ani yali omusazi w'empaka? Ani yali omusazi? Senga Justin Nantume. Mwanyinizo. Okubiri. Kojja Kimbowa. Ekyali muli nakulabira. Tulabe. Zahara Toto yanyenye. N'akakasa Misibinde. Nti tolina waaka. Tolina waaka. Tewabina eddone naye nga tewali ki. Kati gwe Zahara Toto. Era nze Misibinde. Era fe abeeru. Bakaza amazina. Mugomesi. Ate Zahara Toto yali ayambadde ku gomesi. Oyagala kwonooneka. Kikyogamba nayambule. Weyambula olaga abantu abagumba. Ate siswala. Kangezeko nange balaga ennyama. Kitwala nti nze Misibinde. Kale wadde nga figa yange enfuufumu. Naye mugendera awo. Bijogera kunoonyeza kayimba ke bayita bbalubalu. Tuba kiki ekyo kyokoza abantu. Kobaza naye bannange. Toto. Kola bwoti. Kola bwoti. Akuba wagondegondenu. Tambula kikwini. Tambula ng'odde eno. Osaba obuwagizi. Ya! Mumpagire. Ne Misibinde najja n'asaba obuwagizi. Bassebo ne bannyabo nsaba buwagizi. Bijja kuba bbalubalu. Bijanjalo. Omukazi abagala ekusoma si bijanjalo gye muli. Aya bada. Omulabi wange omulungi nga bulijjo nakutegeeza nti n'ensonga zino nja kubanga nzimala Melissa Mayanja nga bulijjo ng'olwaleero ngenda kutuusaako omwana muwala muto nno munnange naye nga kyakoze industry agikyakalanyiza n'agiteeka ne wali ndozera mu mulaba nti okuva waggulu paka wansi bwe mba mukuletedde wadde nga sinayogera mannya oba wamutegedde dda munnange si mulala gwendeese Bada agenda kwanga atubulira munange ye kiki kyakoze bane okulaba nti n'okubanga ali waggulu we tumulengeredde kiki ekiriwo kapyaki wano we musanze no mune nsanze nga abawagizi be bali wano neŋŋamba kiki ekigenda mu maaso munnange nno ne saagala nkuriseeyo neŋŋamba nange kamukuletere ababuuzeeko kapyaki akatambula ngenda mubuuzayo ebibuuzo 1 2 3 4 ogamba otya ayambada Ndi bulungi ndi mukazi njagala mpiso si bijanjalo wanji ndooza muwulidde mukazi ayagala mpiso si kijanjalo olano none other than ye yenyini weyanjulire omulabi wa bulungi manya gange abalungi bampise Jowilanda yo African girl otabu wow Jowilanda amanya ga matufu gwani tambula mungo muganda dechikemu manya gange ze namugera Joanita nga nzaalibwa Luweero wow oli mwana muganda yes edire enkima yeah monkey wow ngenda kubuuza ekibuuzo ekisookera ddala management yo ogwawa nkola ne DJ Roger ye manager wange DJ Roger abamu rumors have it nti oba oli under TNS oba biki tukola ffenna wamu like Jeff Chiwa tuyambako wow Jeff Chiwa ayambako obuyambi so she's clearing the air mwena badde babyebuuza ali mu TNS kiki ekigenda mu maaso agambye manager Roger DJ Roger ye manager we ate nga Jeff Chiwa waali naye okubanga nakwasaganya ensonga zino munnange Jowilanda tukumanyidde ku buyimba obwo gwawandika music yono bakuwandikira noluusi mpandiikamu naye tufuna writers abalala neba nawe oletayo idea naawe oba oli mu studio mutuula you brainstorm together yes wow Jowilanda
emyaka sijja gigenda mu nnyo naye ng'oli mwana muto okoze otya okwekuuma ne tuba nga tetukuwulira nnyo mu sagasaga zino bubadibadi kubanga abaana ab'emyaka gy'obalaba bakola ebintu ebitasaana naddala nga bali mu industry eno kiki ky'okoze how have you carefully trended without putting stand biki I just know what I want. Ate ndi hard girl. Tomalaga very no manyira and hard work. Yeah. Kola nnyo ne kuba kuyimba nyimbisa amaanyi like fayo nnyo kyenkola. I be consistent. Yeah. That's why I'm here. Wow. Yeah. Hard work, consistency n'okubanga yekkiririza munnange byebyo nomune ebinfudde bwali Jowilanda omwana omutaali eyo ng'omu-inspiring naye ng'akyali mu ssomero yawulira abikooye agamba nze bannaye bino mpulira mbikooye oba nange ngende ngezeeko nga Jowi bwali mu kikuba oba nange nakikuba magezi kigoyinza omuwa ng'akyasoma atolina va ku bitabo oba okyaliyo ng'okyasoma sooka osome but follow your dream oba omaze osoma you can become a musician nange namala kusoma munange nno kiwulidde omwana ali eyo w'obuwala nina abantu bangi nnyo badde nga baŋŋamba nti nange njagala biva mba Jowi nga bakikubye akugambye amaze kusoma however she followed her dream that's why she's now up here where you're seeing her Jowi ebiragalalagala bifuuse ekizibu do you use any drug no era batyali bange abasinga bali mu ndongo mbagana nnyo ebintu ebyo kosi birungi but sometimes oba olowooza vibe naye vibe esobola ottabuka so era nsiba mbaga please don't do drugs because I don't do drugs never era omuntu andi okumpi akimanyi because abali eyo because everyone thinks abayimbi tubikozesa so naye nga sibikozesa so omuntu yenna abambi aliyo don't do drugs they are really bad yeah. Wow, akugambye nno munnaye tokola drugs kubanga drugs zijja fuuka ekirala okay yeah era wenyini wenjagala okumubuuliza ekibuuzo ekintu kino kikutte waggulu ne wansi Jowi mu music industry ate nga munne we believe in you your teachers to the nation abayimbi mu music wamwe mwenyini mwe musomeseza eggwanga baana bato babawulira abakulu abavubuka n'abakadde naye ekiri mu ggwanga kya kisiyaga simanyi oba okiwuliddeko ekisiyaga kitabuse ate nga tulina n'abamu ku abo betwalabako nga bayimbi bannammwe ne bakola ebimu ku ebyo ebyekuusa okuba nga bisobola ozaala ekisiyaga oyo namunaye chameleon ne wizo baavayo olunaku lumu ne benywegera ku stage era n'avayo n'akikiriza we yeetonda Jowi oyinza kwogera ki ku kisiyaga sibimanyi nnyo ebyo ebintu naye nga mbiwulira naye nga sibimanyi nnyo but I don't ndaba si kituufu omutalina kola kintu bwe kiti oba oyonoona nature katonda oba omuwakanya yeah I don't believe in that singa obadde mukulembeze wa ggwanga nga bagambye nti salawo ekibonerezo kyoyinza okuwa abali b'ekisiyaga oyinza kola ki soka nembakwata nembasibamu netubakuba kibooko ekyo nayo nekiragira ddala nti ne Jowi ekisiyaga takyagalirako ddala Jowi ekibuuzo ekisembayo who inspires you in the music industry First of all, I inspire myself. Jowilanda inspires me a lot. Wow. And then Palazzo, he inspired me a lot because he's my mentor. Palazzo. Yeah. Ladies, yeah. I love most ladies. I won't say I have this particular person, but I was inspired by a man. Now I appreciate their talent. But paving it away, never call and something to manya katono chinachikoze, abantu bachivumira sina chikola. So I just appreciate them and learn from them. Yeah, most of them. Yeah. Munaiba de bigambo bya Jowilanda eranga njagala mute aberenga abasibula tuberenga tweyongereyo kubanga ine walamne achali ku stage abawagizi bacha bakuba emiziki naye mubyeyo kateni era tujja kwanga tumubaletera at length abanyonyole Jowi sibula kwa kulaba Abanda ampisa Jowilanda African girl olimba rango pia balita wire it is out gendo runonyeko video is gonna drop very soon we are stronger and I am back very powerful ni mukazi njagala mpiso si Bijanjalo wow ene unanga badde Jowilanda webale okubanga wekumide ku era nkwanyiza bye bye Melissa Mayanja